Mu ggombolola y'e Pakanyu mu disitulikiti y'e Masindi, abatuuze gye babadde basula ng'emitima gibeewanise olw'ensolo ebadde esusse okubalira ebisolo byabwe ebisoba mu 15 gye babadde bateebereza okuba engo. Ati tinziraza mu nkutiina we kitagaruka. Ati za kuruga kireekyo tinzirazamu. Ebyalo ebikoseddwa kubaddeko Kibamba, Kyatwenge, Kibirani ne Alimugonza. Abatuuze beekubira enduulu mu b'obuyinza era okukakana ng'ab'ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko batandise omuyiggo. Bano bagamba nti bamaze ebbanga kumpi lya nnaku 3 nga bayiga ensolo eno era olwaleero ne basobola okugikwata. Kyokka bano basanze empisi mu kifo ky'engo abantu gye badde basuubiriza. Okurora nkengo batukandibwo ne bagamba eri empisi. Actually, the animal which they were purporting to be a leopard, actually it was not. It is a hyena. Abatuuze bagamba nti abakoseddwa baagala gavumenti baliyirire olw'ensolo zaabwe ezize ziriibwa empisi eno. Baitu bayije basindike tiimu balola abantu abalirirwe embuzi zaabo n'empunu zaabo n'ente zaabo empisi byeriire basobole kubahereza yakasente. Abantu bavuddeyo okwerolera ku nsolo ebadde bamazeeko emirembe. Dr. Eric Enyeru owawuwa agamba nti kati empisi eno egenda kuzzibwayo mu kkuumiro ly'ebisolo er'e Action Falls.